Yo, nkwaniriza nnyo ku life experience. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Manyi nti bitambula bulungi side eyo. Olunaku olwaleero nzize ndino omukulu Sewa azze tuwayemu emboozi. Olunaku olwajjo waliwo ekiwandiiko kye nababuuliddeko ekyafulumidde ku mukutu gwa Facebook. Of course yakigabanyizaako n'abantu abalala ne ttiimu ye eya Bigtalent. Ekiwandiiko ekyo nga kiraga nti avudde mu Bigtalent nga vice president. Awo tugenda okutandikira kwaniriza Sewa. Nange Sewa. Ogamba otya broda? Sanse nnyo okulaba Mr. Wagwan. Kale brad. Sewa. Bitambula bitya? Si bibi. Tukola. Kama mulungi batugudde. Tugenda tutandika kuweereza abantu. Yes Sewa. Naye ate tugenda baweereza oba tuguliddewo ogumiikiriza emyaka ebiri nga tuli bagale n'endongozi gale. Ogize muzeeyi agambye nti kati mbatadde nawe n'ogamba nti Bigtalent ewonnyuwaawe ebyammwe essaawa. Kituufu timing seera bisinga olina okumanya timing ki gy'oyagala okukoleramu ebintu ebimu naddala mu mbeera y'okukola emirimu. Kati nze ne ttiimu yange twasuubira nti eno research mu M7 gyatuwadde eri quite enough okwetereeza okufuna management entuufu okumanya biki bye tulina okuyimbira abantu okumanya essuula empya gye tulina okuzzaawo because kati omuntu yenna alina ateeyobudde mu period n'emyaka ebiri alina ekizibu. Abantu batusuubiramu mature music, abantu batusuubiramu music omulungi, abantu batusuubiramu organization entuufu ddala. So that is why nagambye nti before Museveni wali kututa ate ndowooza naffe twanirishinge ensonga zaffe empya tumanye tuli bapya tuli bajja. Sewa ebiseera ebisinga nti abantu tusinga kubamanya nnyo nga bavudde babadde naye nga tetwamanya oluusi wobayingira. Sewa wayingira otya mu Bigtalent? Mu Bigtalent nayingira nga backup singer wa Eddy Kenzo era mbadde official backup singer we emyaka 11 kata. Emyaka 11? 11 years. Kati abatandise okwebuuza musajja kati alina emyaka emeka nga twabamu omuvubuka omuto n'emyaka nga girabika kusinziira nga bwayogedde emyaka 11 mu Bigtalent. Bigtalent wajingira nga backup singer. Osaba Eddy Kenzo oyingira otya? Ebiseera ebyo nayingira Bigtalent walingawo band eyakubiranga abayimbi ebiseera ebyo nga bagita solid band. Kati nali nkola ne solid band nga nkolanga artist waayo. Band eyekulira Mwami Kabanda. Kati ne tubaako omuyimbi abayimbi be tujja tukolera bo bagula band bagula ne backup singer. Kakati abo abayimbi bajja bangulangula kati ne Mwami Eddy Kenzo muyangulira. Kati bwe twakola ffenna eshare yali ku katikati bwe twakola ffenna nakizuula nga ndi compatible okubeera mu Bigtalent era nsobola okukola ki okuyimba naye nampita ne mjoininga Bigtalent ne tutandika okukola ffenna. Era wayitawo ndowooza omwaka gumu nanfuula vice president wa Bigtalent. Okay. Olwo mu Bigtalent osangayo ani naani? Bigtalent nasangayo mwami Bigayi era Bigayi yali vice president wanayingirira. Nasangayo Ricky Mutebe yali manager waffe. Nasangayo mwami Sukuta, Captain Sukuta. Oh, Captain Sukuta wayaddawe nakuzina. Nasangayo Captain Sukuta. In fact Captain Sukuta yakola kinene nnyo ku mwami Eddy Kenzo kumpita. Yamusikirizisa emirimu gye yamulira emirimu gyange. So na mwami Eddy Kenzo nagamba oyo ajje tukole ffenna. Okay, bwabasangayo bakwaniriza batya? Olwokuba nti nze ate omulimu gwe omanye ekibiina kya Bigtalent abakimanyi okuva edda balina omuyimbi omu Eddy Kenzo kati nga ate alina management side alina ne dancers side. So omulimu gwange gwali a bit different ku gye nasangawo gyonna kuba Bigayi yali branding ayimba bibye, Ricky manager, Sukuta naye brand ayimba bibye nga talina official backup. Kati nanfunanga official backup we era ne tutandika okukola. Ogambye nti wasangayo Scooter ne Bigayi already yaliyo ng'ate era w'amaanyi ng'erinnya alirina ate n'ofuulibwa vice president mu mwaka gumu. Omwaka gwe nagendayo wayitawo omwaka gumu Bigayi n'avaayo. N'avaayo. Okay. Kitegeeza tugenda okufuna oba vice president nga Bigayi yavaayo. Okay. Obulamu obusanze otya mu Bigtalent? Obulamu tebubadde bubi. Emyaka 11. Tesaagala kulimba nti bubadde bubi kuba singa bubadde bubi singa sifaana bwenti anyway. Tebubadde bubi naye nga bwomanyi nti musical challenges ziba nyingi
ate challenges zeekuusa nnyo ku ssente, zeekuusa nnyo ku publicity, zeekuusa nnyo ku promotion n'ebirala. Kale zibadde nnyingi naye Katonda atuyambe ne surviving up to this long. Yeah. Okay. Abantu bangi bamubadde nabo mu Bigtalent. Sewa. Ne bagenze bavaayo. Tulaba kyali waffe yavaayo omwaka oguwedde ani? Yavaayo omwaka oguwedde. Ono wa Bodani. New York, the Styler yavaayo omwaka oguwedde naawe ovuddeyo omwaka guno. Ate nga tulaba abantu abadde abayimbi bwe tubadde tulowooza nti babadde banokunywera mu Bigtalent. Naye ate netulaba nga bayise mbuyisi bati kati nga Pia Pounds n'abalala awo. Buzibu ki? Basically njagala okutegeeza abantu abandaba nti obuzibu bwa Bigtalent management. Management ya Bigtalent erina weetatuuka bulungi nga bwe erina kutuuka. Naye ate saagala kunenya Bigtalent yokka kubanga kiri mu music wa Uganda yenna. Management z'ebibiina ezisinga zifa nnyo ku bayimbi ba topmost artists okusinga ababaddirira oba ne be bakola nabo mu kibiina. Kyo tukirabye okuva ku myaka egyedda kubanga bw'otunuulira tugeze Lion Island is one of the groups ezibaddewo ebbanga. So bw'ogitunuulira oyinza okukitegeera nti vice president eyali vice president waayo baabayimbi abalala nabo tebaatutumuka kimala. Bwe tugenda ku Firebase it is the same story. Bwe tugenda ku Gargamel it is the same story. So ekyo sikinenyeza Bigtalent naye mpozi okuwabula n'okutegeeza management musically nti mukopeko ku management eziri ebweru. Omuyimbi taba omu mu kuru oba mu kibiina. Naye kyenkakasa bwe banaaba baterezezaamu ndowooza basobola okukola obulungi. Okay, Eddy Kenzo wamuwadde ekiwandiiko namutaayika omukuku gw'ebbaluwa bw'amaze okugimuwa n'agiyisaamu amaaso kiki yasoose okukugamba? Mwami Eddy Kenzo yanjagaliza mirembe honestly because ebintu bye namuwandiikidde byabadde sensible ate nga biri mature kubanga tuli bantu bakulu ffenna mpozi mmwe bannamawulire sinaba kugibalagako gye namuwadde naye ebintu bye namuwadde byabadde sensible ate byabadde mature nabiwandiise nga biva ku ntobo ya mutima gwange ate nga naye abimanyi. So nanjagaliza emirembe era n'alambika nti nja kusigala ndi president mu kibiina kya Bigtalent saako n'enkolagana ennungi gye naabandaze ne Bigtalent nemusiibula nemwagaliza emirembe naye nanjagaliza emirembe nentambula. Kikyakutwala gamba nti kansulewo Tawulo kubanga nti tulaba nti abantu abamu balowooza nti nalikozeko ne Eddy Kenzo nalibaddeko mu Bigtalent gye buvuddeko awo nalaba yasayininga abaana byatugamba tekati bano abaana mbaleese bagenda kubakuba endongo nabo babeegata kulwa kuba nti kakati sinalawo kibakoze kyebakoze okuva lyabatulaga naye yabayingiza ate mwe mufuluma. Kiki kyakutaanudde n'ogamba nti Bigtalent kanjite? Ekyantanudde njagala okubategeeza baganda bange emyaka gyegyo I think okukolera Bigtalent okubeera ne Bigtalent for 11 years is quite enough time. Nalowoozezza nti emirimu gyange ne Bigtalent gikomaawo ate nange hasolengeko ne career eyange ng'omuntu kubanga njagala okutegeeza nti ebintu bye tukola mu nsi bino tuba tutambulira mu layini gye tulina okutambuliramu. Kati bw'okola n'omuntu eyo teba layini yo oba oyina eyiyo kati bw'otakimanya ne weezuula mangu osobola okukaddiira mu layini eyo. Kati nalowooza nti emirimu gyange ne Bigtalent gibeere terminated ate nfokasinga nnyo ku career yange ne label yange ya music. Era nensalawo neŋŋamba nti after this 11 years I think I should say bye. Then tandike career yange gye natuumye Gomba Boy Music Empire. Awo wenyini oyogedde Gomba Boys Music Empire. Abantu bangi bakoze ebibiina of course ebimu bibadde successful naye ate ebimu birabika nga bikyagaanye. Awaliwo gayiba muta Giovanni Luzinda yali mu Daniel Eagles naye yasiibula oluvannyuma lwa Jeffrey Tayo okubata ng'agenda mu byobufuzi. Era bwe yavaayo n'akola ekibiina ekikye essaawa zino bakiyita Sauti. Of course bandi eyo yagitutegeeza mabegako naye oba oli awo ntolaba ekiseera kitambudde naye nze ku lwange njogera mazima njogera kyendaba tesinalabawo nnyo olugendo. Osuubidde kukola otya okulaba nga gwe otambula okusingako awo?
ne Gomba Boys ekisooka Gomba Boy experience gye nfunye nga nkola ne Bigtalent because ngaba mukitegedde nti mbadde one of the top officials nsubire mala ekirala nina talent ensobozesa okuyambako bannange betunaba tukola nabo okubalaga ekituufu kye balina okukola ebiseera ebisinga ebitera okulemesa ebibiina nti omuntu aba first mu kibiina ekyo atuuka ye ne yerowoozaako yekka abala bebakola nabo ne batakola ki ne balatafuna mukisa so nsuubira nze sijja nnyo bitambulirako nja kumanya ensonga entuufu lwaki wendi n'abala balina okuba omukisa mu Bigtalent gwe ne Eddy Kenzo gubadde mutono omukisa mu Bigtalent ne Eddy Kenzo gubadde gw'amaanyi naye gubadde gwina bwe gutatuuka because of the management because of the management skills za Bigtalent ne ba managers n'abakola bali a bit low kati baba tebasobola ku hostinga talent biri oba brands biri oba satu oba nnya they focus on one major brand kati ekiviirako zino brands endala okufa kubanga njagala okubategeeza bwe tuba tutambulira wamu nga ffenna tuli mu ggaali egenda Masaka bw'ogamba nti driver yalina okusooka naffe tutuddeko oba olimba ffenna tuli mu baasi emu tugenda of course omukisa gwange si bwe gugwo naye guli bw'obaako ogutuusa ate ne guno gukwate gukoleki gutambule guno bwe guba gumaze okutambula aye ne guno gukwate gutambule ekyo nno kitegeeza ki nti guno guba gukuleetera ssente guno gukuleetera ebibala ne guno gukuleetera ebibala oba ofuna wamu naye gwe bw'ofokasinga ku brand emu ate oba ogenda kutogera gino kati bw'okotogera gino abalabi bo tebamanya nti oba okotogedde gino naye ng'oba ogikotogedde indirectire ekyo nno kitegeeza bano baba tebasobola kuleeta bibala bimala singa emyaka gigenda giwera ne bakaddiwa baba bafuuse bafeeriya oli abaso okugamba nti naye gayo abadde mu Bigtalent emyaka bwegiti naye gayo mukisa gwagaana naye nga tamanyi kiri munda naye nga si mukisa gwe guganye entambuza y'emirimu nga yetasobozesa muntu kukola ki kweyongerayo okay obuvunaanyizibwa mu Bigtalent gwe nga vice president bubadde ki ekisookera ddala bwakuyimba ekyokubiri bwakuyimba wamu ne mukama wange that is backup ekyokusatu bwakola ku nteekateeka musical ku stage ku production ya stage wako yonna gw'obadde olaba mu Bigtalent mbadde ki ku production yoyo bonna ba backup singers betuzze tuba nabo Katonda nga ndaba bonna bayiseeko mikono gyange I've trained them what to sing example gye nsobola okuwa musobola okwogerako n'azaawi oyo n'abantu abalala you can talk to them ne bababuulira I've been key on the rehearsals on the music on stage on the I've been a face because mukimanyi bulungi nti Eddy Kenzo abadde takola ki biseera bisinga tabeerawo nnyo but I've been a face ng'era bw'olaba Sewa omanya nti waliwo Bigtalent okay kakati nga tunatera okumaliriza nti abantu bangi balina ebifo basangibwa Bigtalent tumanyi nti kusalama road yabwe baawo tumanyi Golden Band sikyamanyi kakati weesangibwa Danilo sikyamanyi weesangibwa naye ate Sauti Band ya musajja ogwe mugambe ko Jovan Luzinda tugimanyi nti ne side zeno luwafulu kuli side eyo oliridda wakati basically Gomba Boy music basically tetunaba kufuna offices ziri strategic nga bamanyi nti okubeera registered okola biki kitwala mu time kati basically bw'oba oyagala Gomba Boy Music Empire ojja wano ku Real Audio oba osobola okutusangirizaawo kubanga wetukolera music waffe basically wetusinziira okubaako ate ne gye tulaga kati music waffe basically tuli naye wano bw'oba otwetaaga mu ssaawa eno tukyali wano naye maaso awo gye gujjako omwezi ng'ogwokubiri Katonda ajja kutuyamba naffe tufune offices zaffe kubanga ebirooto bye tulowooza bingi ebyo tusobola okutuusa ku bantu bingi ate Gomba Boy Music Empire it is not just an empire naye tulinamu ne section endala gye twatumye Gomba Boys Band eyo no band sibe bano abakuba ebintu ng'ebya poliisi naye be abakyakaza abantu mu bifo ebisanyukirwamu so kitegeeza
we are soon recruiting abo ate abagwa mu yo category ngate waliwo neno section ya music ono omulalo waffe. Yeah. Okay, 2022 nga tumaliriza. Kye kiri mu store. Tulina nyimba nyingi. Tulina nyimba nyingi. Of course tuli mukola album number. Tulina tufulumeza singles, tufulumeza amasanyu. Twafulumya emindi. Kati tuli mu studio tukola oluyimba lwebayita Katonda gwe yawa. Oluno oluyimba lugezaako okuzzamu abantu essuubi n'okulaga ab'emitima emibi nti omutima omubi ne bw'ogukola okumala ebbanga Katonda ng'asazeewo nti kino kye kirina okuba era kye kiba. Eyo project egenda okubeera latest era tusuubira okufulumya video yaayo early February etuuke mu bantu ate abantu bajja ginyumirwa because ffe tetuyimba malyansimbi tugezaako okuyimba ebyo ebintu ebijja mu society ebigenda okuwangala biyigirize n'abaliddawo nti bano baali bayimbi era basengekanga ensonga mu bulambulukufu. Okay, emboozi ya Sewa tugiwulidde ekiro kati essaawa zino yavudde wa Eddy Kenzo essaawa zino kati ali yekka nga bw'atugambye nti alina ekikye bakiyita Gomba Boy. Era obuyambi mbusaba aba-investor bali eyo buli ssekinomu amanyi nti abantu basobola okuyimba obulungi ensi nebamanya. Nkusaba ntwala omukisa guno kusaba ojja otwegatteko tutambuze emirimu endorsements tunaffe tuzaagala tusobola okulanga because music bamutadde tugenda kuba nga tukola ebintu bingi musobola okujja oba musobola okwogera ne management yaffe ne tubaako ate we tutuuka nammwe ne mutuwa support Gomba Boy Music Empire nebako wetuuka ng'ebibiina ebirala musically. Yes. Okay kale, thank you for watching. Bwe tubadde ne Sewa kwagaza birungi byerere mu TV.